Bane mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwena muli mutya abagifollowinga eno bagita Fadi TV UG. Mbagamba nti comment section weeri awo bakabontera mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bagita Fadi TV UG. Mbana amawulire agaba gatambula okwekerebwa nga Uganda. Bagamba nti omuyimbi Dr. Jose Chameleone addusiddwa mu ddwaliro e Nakasero ng'embeera si nnungi. Mumuteeke mu ssala zammwe. Keep him in your prayers. Chameleone njiko nakologo nakoze video ngabagamba ati Chameleone embeera gye yalimu si nnungi. Embeera gye yalimu si nnungi. Ono addusiddwe e Nakasero. Obulamu bwe bugenda bukekejjuka mpola mpola. Oba nkyogere ntya nga bw'onalaba nga bw'onalaba akatole ka ice. Bugenda busaanuuka mpola mpola, bumementuka mpola mpola obulamu bwa Chameleone. Nga nabagambe nze nga kyensuubira kubanga bagamba nti busimanyanga mbu alumizibwa munda mu lubuto. Naye ebiseesinga bano abavubuka bano abafamire y'amayanja omwenge ebiseesinga oluusi guba mubi. Eri abamu ababiyingiza mu Semayanja ebya Kalamagi oba te Kalamagi yaani mbu Chameleone gwakkiririzaamu. Bingi ebyogerwa ku social media. Mukama Katonda amuyambe Dr. Jose Chameleone nsobole kubanga atereera naye ng'obuzibu buyinza okuba buva ku mwenge. Chameleone yakoze yenna gwe avaawo. Oyinza ogamba myaka 10 n'okuba ne kale si muvubuka nti muto naye engeri gy'alabikamu asinga n'abasajja abakulu obukadde engeri bwe yali afaanana. Naye takyafaananika essaawa zino, takyafaananika. Chameleone alina ekintu kimuluma muli munda ekimunyuunyuta ekimumalawo. Simanyi abasawo teboogera kiruma Chameleone, tebakyogera. Mwenge gwayo kyekibumba kye teboogera. Omwenge oba oliawo nti gwakosa ku mutima gwe teboogera. Omwenge tebana kiboogera. Kwa Chameleone anywa nnyo omwenge. Gunza okuba nawe gwavaako obuzi omanye omwenge ogwo baguteekamu bikemiko bingi gusobola okubaako kye gukola mu sisitemu y'omubiri ey'omuntu. Abasawo teboogera kiruma Chameleone naye ng'obulamu bwe bugenda bumemetuka mpola mpola. Ebya Kalamagi simanyi. Manyi ndabye abasinga babiyingizaamu Kalamagi nga bagamba Kalamagi osimanga omuzimu gwa Kalamagi gwanyiga. Mujjukidde wama Kalamagi gwe bagamba nti Chameleone yamuta oba yafiira mu maka ga Chameleone oba bamubagamba nti Kalamagi nti yamumazeeko emirembe. Manyi bya Kalamagi nabo balina engeri gye babibuzaabuzaamu ng'ebya Spice. Omuvubuka yafiira waka wa Spice Diana maka ge. Muzaamu mujjukira bakuba mwerabidde erinnya yafiirayo nabo bakola kibafutyanka bagamba nti n'ebya Kalamagi nti bafutyanga bifutyanke. Naye nga ensonga zeezo Chameleone mulwadde. Chameleone yandibanga alina obuzibu ku kibumba. Ayinza okuba alina obuzibu ku kibumba nga kimuviirako kubanga bambi agamba akoze mu ngeri bweti. Kubanga Chameleone asogonyuka yinayina gwaawo. Akogga bukozi bambi. Akogga bukozi yina gwaawo. Aba yakava mu ddwaliro ng'ekirwadde kiramu kimulumba ng'ate bamuzaayo. Aba yakava mu ddwaliro ng'ekirwadde kimulumba nga bamuzzaayo. Kugamba obulamu bwe buli awo buli mu matigga. Kama amuyambe bamudusize Nakasero munange essaawa zino. Mumpereka video kano like ate musigale nga mugifollowinga. Mbeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi okuba bambi nga mugifollowinga musubscribinga ate munyige ne ku kade. Kama amuyambe basobole okuba nga assuuka naye nga abasawo tewali amanyi kiruma Chameleone. Yange just nteebereza buteebereza naye nga abasawo teboogera kikimuluma. N'abafamire tebateeka bintu bino mu mawulire ebiruma omwana w'omu famire baagaana obiteeka mu mawulire. Ate bo nga bafamire tebamanyi ekitawaanya Chameleone be bakimanyi. Muna ebyo maziga go ku saidi ebamu. Mukama amuyamba asobola okuba nga assuuka. Fadi TV kimwera.